This is Ground Media UG. Conbest Entertainment. Ground TV 100% entertainment. Wafuga okusansaba na Uganda. Naye abali mu mbeera yeetaaga obuyambi. Ate obuyambi buno si bwa nsula oba si bwa kulya naye obuyambi bwa bulwadde. Obuyambi bw'obulwadde tebulinda. Tebubanga bwa nsula nti omuntu asobola okusulako mu mwala enkya n'ayiiya. Naye obulamu bulwadde. Tulina omu bamuyita Kodichu akola ne munne bagita Crazy University bamuyita Nakayima gwakola naye yono wano. Then tulina n'omulala bamuyita Bobby Brown akola ne Aaron Niro. Era Bobby Brown yatera nnyo okukola ebintu bya Bebe Cool abatera okujja comedy store adakola ebintu bya Bebe Cool. Naye alina obuzibu okuliraana kidini ye. Akawago ke tekakola bulungi like kale yuniwe tafuluma nga bwalina kola ki fuluma kati amulumya muno lutono luzimba kati yagenze mu ddwaliro okumukebera nga yeetaaga okukola operation eyo bagenze ogibalamu nga yeetaaga obukadde 5. So nga tubadde tutetenganyiza ayinawo zaayinawo naye nga tunoonya buyambi okulaba nti tukola ki twekwanya kwa nti tukola ki alongoosebwa. Kati ate oli Kodichu yate embeera gy'alimu bwe kuba ku 10 ayinza okuba 10 ayinza okuba ayinako ndowooza na 1% obulamu kubanga ye aweddeyo. Okusinyi bamuteekako eddakiika 5 ne bamuzaako, ne bamuteekako eddakiika 5 ne bamuzaako. Alina obuzibu bingi mu lubuto sinza byogera kubanga obulwadde si bulungi nnyo okubunnyonnyola mu nsi okiwulira. Naye ng'eddagala lye bamukuba buli lunaku akuba eddagala lya $35,000 buli lunaku. Tetumanyi kigenda kukoma ddi kubanga ali bubi na kasaawa zino era aliko oxygen we twogerera. Mubadde mu meeting kiki ekivuddeyo mu meeting? Kati mu meeting tubadde twegasigase tusonze kasente twete tunaba kakasa muwendo mutuufu kubanga waliwo ezikyatuuka ate waliwo n'abatusuubiza era obusuubiza. Naye sofa wano we tubadde wavuddewo ssente ndowooza tuga tugenda zigabanya tugenda waako ow'okulongoosa tuweeko noona ate ow'obujjanjabi obw'okumukumu. Kati kitegeeza nti ziyinza kumala tuyinza okuba ekinene nnyo wano olwaliwo ze tufunye ng'oggyeko ze batusuubiza tuga tulina endooza miliyoni ndowooza ng'emu nga n'ekitundu oba emu nga 6 bembasirimbye nga tugasse ku kwakati bagana famu tebaliwo amadde ate nekiko balina kyo bali mbalala tebasobodde kubeerawo. Omu ku bakama baffe abateeka comedy mu Uganda Alex Muhangi naye taliiwo naye naye atusuubizaayo ku kasente okiwulira. Kati naffe abantu tunakola ki kuteekayo kuba naye ntuuse bakoze eki bagiziikiza edda. Naye era kimmanyi ekinene nnyo ekinene abenkiza abaana bulaba nti asobola okuvaamu akasente kale goga nti $5,000 $4,000 tebawera abantu nga 6 kubanga abaana sente ze bafuna mu nights si nnungi nti ziri awo zisobola okuba nti omuntu asobola okweyimirira nti ndeese $5,000 abo batono nnyo. Muganda wange Taata Sam nze Mariachi and Chiko Alex Muhangi Raini ffe tugezezaako okulaba nti kale at least tubakuke tuleetako kala akenkizoko okukira ku baganda baffe si nti kuba nafuya naye akasente ke bafuna katono kakitegeeza naffe tuyinza ate kumalako kuba obulwadde tetumanyi kugenda kuwona ddi. Kati tusaba n'abali bakinnoomu companies ezibadde zitwagala zitubeereddewo Success Motors ezibadde tubeererawo bulijjo Sipoco Restaurant ebadde tubeererawo bulijjo Nansana tulina ba Rose Form tulina ba Skypini tulina abantu bangi kati tusaba bongere tukwatirako bana bagala okutegera information ennungi era bwe batwetaaga tusobola okujja ne tulambulula ensonga eyo madamu weemuli n'obubaka bwe tufunye okuva eri oba obuyambi nabo tubukole ki tubulambulula ensi obutegeere sokola ntaasa baganda baffe so gwe mulamu ogutuleese wano. Taata Sam kiki ekireetera ba comedian okuba nti akasente ke bafuna tebasobodde okuseevingako bwe baba bagudde mu kizibu okwetaasa? Kisookera ddala ekisinga okuba ekikulu kasente akaweebwa ba comedians katono. Olwaleero osanga omuyimbi nga bamubuukinze ku show ng'abasabye $3,000,000 ne gurupu ye. Kati nze Taata Sam ne crew yange newe mbagamba $10,000,000 bayinza okumpemula wemula aga kiki kyayogedde agambye mmeka kubanga balaba nti aziffe tukola ekintu ekyali ekyenjawulo naye ng'abantu betukozesa kabe Mama Sam alina family alina ba dependents nze nina Mariachi baliwo comedians betumanyi ng'alina abantu balabirira abatalina baana be baganda bo balina ku Luganda. Kati akasente kano wetufuna akatono ogenda okwekanga nga bobo kaboka bali biological boyina ku omusaayi
almost bakamalawo era otaba muyiya nnyo beyond comedy oyinza obutasobola kusustaininga guno mulimu kubanga kati wanasevinga ki abantu abasinga neolaba timu gye tulina wano eno nyinza obbanga mukulaganga n'erinnya tolimanyi naye nga comedian bambi abadde akola bulungi kitegeeza nga bw'otamumanyi ne promoter wagenda omuyisaamu amaaso not because content gwakola munafu oba mubi oba tebinyuma naye nga ate atusesa anyuma nnyo naye nga obusobozi bambi tabuyina n'abo bennyini twandibadde tetubasondera abantu balina wax nyingi ne copyright senga ddala eri active abaana abo content waabwe kati Crazy University batandika comedy nga sinaba namukola ng'erinnya ndiwulira mu biseera bya comedy files naye olwaleero bambi omwana oyo alwadde nga tusoyina musondera 100 200 twagala sente ze tutamanyi muwendo kuba ate oyo ye embeera ye mbi nnyo ayinza obbanga teyeetagana kubeera wano nga bannaffe tulaba bwe bayamba ku balala abamu ne babafulumya n'ebweru bwe tusaba naffe batutunuulire I think Mariachi nze nsaba ne gavumenti etuteekerewo ku direct authority tukwataganya kuffe nga ba comedians nga tulabe nti naffe tubeerako ekizibu tetuddamu eno mbeera kusonda 100 200 300 owulira nga munnagamba nina kitufu omutwalo ng'agujje ku ntobo ya mutima omu ng'agujjeyo naye tetumanyi kumanya oba anaalya lanchi leero era buno obubaka nsaba era bugendere ddala mu bakulu abali waggulu abali mu buyinza batuyambeko g'amazima tuli ku lasiti naffe abayinza oga nti tuyimiriddewo tulina obuvunaanyizibwa obutuli emabega kati omukulu balamu yali mutegesi Kwezi University yamukolerako Bobi aniyo bamukoleddeko nze mukoleddeko okiwulira maama minisita Nabbanja banange tusaba okutudduukirira abasajja abaana baffe balwadde naye akasente katono tusaba busabi bannange mutukwatireko maama Anita Amongo Madam Speaker tusaba Amongi tusaba mama tuyambeko mutuyambire ddala mama Namyalo bannange Mariachi nzenkulu omugulanga guno nguliko wano ne mugana ge Taata Sam Kaleera twagala tuyambe bane bakomedian bangi nnyo bajjudde wano tusaba bambi tusabayo ka meeting tulabe ngi tuyambamu baganda baffe bajja tugenda ku obusobozi tetubuyina kubanga majority ku 10 ba comedian ku 10 ba comedian basatu bola abasobola okustandinga naye abasinga bafuna sente transport kulya mmere kudaka so temujaga amanti noba ubantu batwandyagadde okuba nti tukaba bwetuti naye bangi so tetumanyi nti oli anaabona atya ate nekirala twagala engeri gye banatuzamu naffe tufune ensako egenda okutugattagatta kula nti naffe tetubeera mu eno mbeera abayimbi balina engeri gye beekolamu omulimu ate twawukana kategore tetujja ffenna kuba walinga katogo okiwulira tetujja kubanga katogo abayimbi nabo balina kategore balina bye batuula naffe tusaba tubeeko bwe tugamba nti bakomediani kino kyekitebe wano we tustandingira okulaba nti tukola ki twetaasa ebizibu ebitutawaanya Kaleera gw'omukuba terigamba nti kasente kawera kuba teri kasente kunaga nti kano kamala tekaliyo naye mu mbeera eno nti kino kyatuguddeko mazima gali nti covid okuvawo yajja n'agenda comedy industry teyakola tekyalinga bwe yali ebeera nti ebintu bingi twalina comedy state ebeera kuwuma tetwalimanyi nti ogenda kukolera abantu 2000 1300 nga muvaamu n'emirimu emirala mingi nnyo tekyasoboka kubanga era mwala be batuka comedy store wanti basajja bajja nga baagala embeera netukwatamu awo nga tusobola kukolera emisolo gyalema omusajja muhangi kubanga erugogawe twakola nga comedy store wano mukamange muwangi twafuniranga opportunities nyingi company zajjanga ne zigaba obulango emirimu ne gijja naye emisolo ate ne show ya comedy store nga yasobola okukozesa abantu 15 ne single show kubanga n'abantu baali bajjaawo naye kati buno obubaala bwe tulimu muganda wange tukuuma linnya na kubeerawo nti weetuli akati omuntu ono olumu ali wansi luli eri bajjanga era tukkiriza nti abantu bangi abaafubutuka nga brand za comedy store ekitakyasoboka era ojja kwekanga nga atutte babiri n'abayimbi babiri kubanga audience yesobola okusustaininga abo ababoneka abaana abaliwo basasula muganda wange Senga Sebanga bw'omu kubagamba nti gwe president w'abakomedian gw'ombeera ki gy'otaddewo ku baana bano era n'embeera ki gy'ogenda okuteekawo okulaba nti nno bakomedian mu ggwanga Uganda tebayisibwa mu maaso n'akasente bakafuna era ndowooza nsooka okwebaza bakomediani abazza olunaku olwaleero nenebaza muganda wange Mariachi
leero yatuyimiriddemu okulaba nga tukuŋŋaanyiza olwaleero ndowooza kyekino kyekimu ku mulamwa ogusobola okukyusa obulamu bwaffe obwegasse era bulijjo nkyogerako nti we tubeera awamu tetusobola kulemerwa mu buli mbeera n'oli ayagala bayamba nga muli bwe muti mwenna mwekutta ekitole kyekiyamba kubanga agali awamu gegakola ki gegaluma ennyama katulaba tusonzesonze Mariachi agambye akadde kamu n'ekitundu naye bano abasajja ndowooza bakoze ng'enkuyege bwe zizimba ekiswa ow'omutwalo ow'ebiri ow'etaano ow'akakaaga tetulina nga bwe bagambye pulobulemu y'abakomediyani esingira ddala mu nsasula gye batusasula eri gye tukolera ze ssente entono ate ekintu ekyo kyatulema okutereeza nti olw'ensonga tetwayambibwa okuviira ddala ku baganda baffe bapromota tosanga omwana omuyiiya ng'alina kontenti we mulungi naye okugenda ku stage ssente zaweebwa ntono tugeze ng'omuyimbi tugamba omuyimbi wano waakuba yiiti naabanga akubye oluyimba lulungi bamuweerawo miliyoni emmeka 3 miliyoni 2 miliyoni natuka ne ku miliyoni 5 omuyimbi waffe ne miliyoni 3 comedian bamuwa 10 nefe batuwa mitwalo 15 batuwa mitwalo 2 so ekyo kitukosezza nnyo okwekwera nga tutuuse n'emwene embeera era baganda baffe abatuwagira bami mutuyimirireko mwene embeera y'abaganda baffe mu bulwadde olw'ensonga tetulina abalina tuli batono kati nze nga butugambye Sebbanga Taata Sam Mariachi tunafunayo kasente ate abagezaako obugeza okitegeera abo baana batambulira ku booda empewo ogenda eyo gye bakolera gwe n'obabuuza bannannyini mabaala nti abasajja bano mbawa ssente mmeka akwata akakadde kamu nga ayagala abantu 15 teeza buli omu atwala 5 10 kyokka tulina obuvunaanyizibwa abasajja basasula lenti balina abaana okitegeera tulina bazadde baffe batunuulidde ffe tuli e Kampala maama waali mu kyalo so ekyo kitukosezza naye kyensaba nga mmaliriza tufune baganda baffe nga bwe tubamenya amannya muganda waffe Bebe Cool bulijjo tubeererawo era tusaba bannaffe mu yimiro waffe muganda waffe Eddie Kenzo nga si bya federation bano njogera ku byabayimbi kuba buno bulwadde bani nga mbadde era muyimirira naffe muganda waffe David Lutalo Pastor Bugembe yawadde tumwebaza yawadde Bobby Brown yamuwadde akakadde kalamba nga church basupporting yayamba ne umulenzi oli bata Pastor Bujingo so Pastor Bugembe tukwebaza olw'omutima omulungi ne bamemba ba worship house so tubeyanza nnyo naye nga tusaba mama Nabbanja muganda waffe Balamu otumanyi ate bwe wafuna ekifo ekyo nze nasanyuka nenga kati omuganda waffe Balamu yatumanyi kati awo taata tukusaba gye tuyitamu byonna obimanyi gwoba otutetenkanyizaayo tusakire Honorable Kasolo musajja oyo ayagala nnyo ati Honorable Kasolo Aruna Taata Haji tukusaba nga tumaliriza bambi mutubeererewo omugaga waffe Hamu batubeereddewo nnyo kijja tukolera bulungi awaliwo abamu abakozesa naye abakulu mwenna abali ewaggulu kuva ku mama Nabbanja afande Nabenso mama Namyalo Balamu kutuukira ddala ku bakulu bannange temubaako omuntu yenna abalimba nti agenda tukulemberamu tubbiddwa ekimala bakozeseza amanya gaffe bo ne bagaggawala Basembayo. tusaba asazewo